nabuuliranga abantu nti emisambwa gyampasa kubanga buli muntu eyajjanga okunkwana nga kasita ayingizaamu tugende twebake awo nga bigaanyi ne bagamba alabika alina ekikyamu mpa omubiri gwange ekitiibwa kyekiŋŋaana okukunama ndi mukazi eyakula obulungi lwaki siraga mubiri naye ekiŋŋaana ekyo omubiri guno nguwa ekitiibwa wateekeddwa okubaawo ensonga enzigisaako engoye zino ate eteekwaddwa okuba nga ya mugaso saagala ono ammanye n'ono ammanye n'oli ammanye nze binswaza kale sikirabamu bulungi okwanibwa kiryokke kuba ndi mukyala nina okwanibwa naye okukkiriza kitwala nze siwa mubiri gwange muntu kuba mpadde ssente kyekinkozesa era kyekyankozanga mbeere n'obusobozi ne ground n'omusingi so nze saagala kukozese nze saagala kundaba bwereere bwange nebasire kwinirwa omulembe guno muyina nyaasi nyashi Nvannungi yatambuza Kampala ono nga ekanudde amaaso akanagiragi bagamba n'ekiwola bakikwasa ngalo kati ali namayumba aweereza Mukama. She was so good Kampala on radio. Nga radio tennateekebwamu obuntuntu obwanteekaayo. Bwana wawulizaako Nvannungi ng'akola ku radio. Poze share ne Patrick wali bagitaani nga tenafuuka mukeeze. Yali Mwana Patrick Mulengera Express. Mulengera. There is ebingeri gye baakolangamu ng'owandyagadde obalabeko ku TV. I know. Naye nze saa zino kati bankwe ku gundi gye ndabyeko baka baalinga batulimba. Bayinza ozannya oluyimba. Tugenda ku ntebe ya Ssaabasajja Kabaka tulonyenyeza akabinonzese. Ng'osasira Patrick ng'olabira ddala ali kale ng'olabira ddala Paatu ali ku buzibu. Naye ng'oyinza osanga yabyogeranga alinamu kwerabira amawulire. Radio bajambula. Andi baagala olwana bane nga twagala okulaba ku Nvannungi erinnya lyokka erya Nvannungi kukaba kituna kitya naye okujja kwa TV radio personalities abasinga bali temwalina kujja ku TV kuba ku 10 eryajja Zambali yasigala Zambali yasigala anti buli otwala eddoboozi erifaanana feesi muganga muri abasebe banyo naye musinzira okubanga ate mutulaba tabula pale services bakyatuteekera mu ddala akasente kabasangibwa nansana ku stage ey'okumastowa eyo gy'oyita